Okay, manage wano wenyine Dubai wensinzira okubeera nga mbaweereza gowe ne yakandaba amanya gangenze Hadija Kigozo kutusaako bulambo omuto ali ku kyeyo. Tuli Dubai wensinzira okuweereza ate ng'onakola leero ndina omukyalo ono Alicia Queen wa TikTok. Sense kulaba. Nange sense okusanga hadde. Nakulaba dda ne kusanga ne Mukama Katonda amazina akundeetera masha Allah. Ng'atondwesiza lino lyonna ebbanga obwedda ndi waneno nkulizo nsanze enzimbi era simanyi kyogenda kunkolera. Nagwe tayimu yo Allah nkwatireko. Okyali mu tayimu ya Uganda eno tuli Bulaaya. Yatereza. Ki ekiriwo? Tewali mukwano mpozi gwe obulamu bugamba ki? Poza ate nga sinnaba kubeera nga mbatwalako maasawo nkujjukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels okubeera nga tempowering ate naawe sho n'obeera ng'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu. Bayina eno visa packages ez'enjawulo ate nga balina ne hotels mwenna abasuubuzi abaagala okujja ku honeymoon beera ng'ogendayo basangibwawo ku Banias Metro wano mu Dubai. Opposite ekizimbe bakiyita Deira Tower Room 202 ate obeere ng'otufunako visa esinga okubeera ennungi. Poza ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy batweyunzeko ate okubeera nga bakubangula obeere ng'oli barista atuukiridde. Okay, tugenda kubeera tweyongerayo amanya n'eddoboozi gwange. Amanya bampita Alicia Dokas Mbabazi Hafsa. Yes. Hafsa ono. Dokas ono. Christian ate Musiraamu. Ndi Musiraamu. Yali Musiraamu. Yes. Dokas lyavaawa. Dokas kale amanya ago nali Jordan. Nga nkola ne bakama bange kati nga saagala nnyo bamanye kiki enkozesa ku social media manya ki cause bo banoonya manya gali ki gali mu passport balabe oba omuwala waabwe gyali ku kitimbo oba gyali ku ki kati nali ntudde awo nenfuna endowooza nga naakagenda ne amagezi gajja ne ŋŋamba bano abantu bano olina kozesa amannya gange like bajja kunnoonyerezaako mbule n'emirembe oba kitegeera koze bamanya nti okola bino weeti mu nnyumba yaabwe of course baba balina okuabusinga so nga babeera banoonya gali mu passport kumbe nze nakozesa amalala nnyo nengakozesa ku social media handles zange zonna okubeewala okunzijja emize n'okumalako bulungi contract yes si kirungi nnyo okulaga muwalabu kikyoli mulimu abaana kale ye nga tafaayo nayagala expressinge obulamu bwe bonna ku muwalabu so ye tomanya kikyakola ki kyalowooza kuba yalina abawala be yalina abaana 7 nabo babiri lwakuba tebaaliwo nze nali mbeera n'abazadde baabwe abaana bali mutala w'amayanja eyo Abu Dhabi yonna America wa naye nga nabo baba bakola ki banoonya naye era nga banoonya liri lye bamanyi eriri mu passport yes naye nga kozesa kati amanya ne gambeerako ne gannyumira. Okay, mulanga ndina Queen wa TikTok onakola leero bamuyita Alicia. Yasooka Jordan awo ate n'amala najja wano e Dubai so kati agenda kubeera atubuulira mu byali bite Jordan. Jordan nagendayo 2019 nayitira mu Fresh Mind eri awo Mengo sites awo ye yantwala nengende Jordan twatuuka bulungi twatuuka bulungi ku kampani emu yali yatureceiving netugaba netusulawo then ngamba nti bakama bagenda kukima so ekyali ekirungi bakama bange mutabani wa boss wange nankima natwala mukuntwala yambuli about family ekyeri yangamba nti mama wange bayomba ne taata bo basiba beekuba bayomba ne mmanya nti ate nagenda omwana wa waka yakugamba nti no taata wange bayomba ne mama wange waka then nagenda n'akasimu nga katono kana akatina kakapeesa kubanga navayo Uganda nga essimu yange yonoonese nga sina simu ya touch saagiyina yes namala omwaka mulama nga sigiyina ate saarash nga munjifuna okuba ngenda somewhere nagamba let me go and work nja kufuna kyenjagala kyenneetaaga oba okitegeera then natuuka nagenda olanga mutabani wa boss wange enkerawalo ampa Samsung kati yampa Samsung eyo yagimpaako leeti kati natuuka ayo waka nga boss wange omusajja alina amasimu aga 2 kyenakola nga nkwatako emu yali esibaaka nga njopeningirako Facebook nga njijjawo ng'agenza okwebaka n'ensula naye nenjikumyewo ku makya nga tagiraba ng'amanyi njikwatako okubira famire yange kozi alina akasimu katono yali ng'agimpa then alindi awo mutabani we naŋŋamba ava ku simu yati yataata kankuwa essimu kati ngampe essimu yampa essimu ya Samsung mu Jordan biri bitya nga babakkiriza ku accessinga n'essimu ya boss kubanga eno ffe gye tuli
Essimu ya boss girabe nga police. Kati olaba omuwalabu nze Alicia ndi omuntu ayagala okubeera n'omuntu nga we are in touch nga tukwatagana oba okitegeera na making ababosi bange okuba nga bantrustinga nsobola okukola buli kimu ne making okuba nga they are my friend oba okitegeera so tebalina kye babako nga niyo omukazi ngikwatako nenkola byenjagala nekuba ebifaananyi nga tebazinzijjaako oba okitegeera. That was so amazing. So kye nakola ne ŋŋamba naye essimu z'abaana abantu batrackinga ono omwana ampadde essimu eno agikozesa for a period of time muyinza obeeramu ekirimu ne ŋŋamba omwezi gwange ogwasooka beku ne ŋŋamba bosi wange kwate ontwale mu supermarket ngule essimu ne ngula essimu eyange yes nakkiriza eri nenjiteekawo ne ŋŋamba leka mbeere n'eyange nsobole okubeera nga seeraliikirira nkole bulungi bano abantu baleme okunzijeemiza oba okitegeera. So nenkola omwaka ne guggwako naye nga omanyi abakadde nali nkolera abakadde omusajja yalina emyaka nga yalinawo 98 omukazi ng'alinga mu 87. Bambi wali okolera abakadde nnyo. Naye ekyannyamba ku bakadde abo tebantawaanya obuzibu bwabwe lwa buteebaka naye era omanyira kabasiiba bayombera omutabani teyaŋŋamba kiri nti bo kati lindako abo balinga tebeebaka wajjangawo otya essimu zaabwe n'ogikozesa ate nga waŋŋambye nti wagikozesa nga kiro nga yagenze kwebaka bagendanga mu bisenge byabwe oluusi yagirekangawo kukyajja of course era kimanyi nti ngikwatako naye tamanyi nti nsula nayo oba okitegeera nga ngikwatako ne ŋŋenda ku Facebook obutawubaala omanyi awantu awo oba nga owumuddemu omaze emirimu nga tolina ssimu ya touch biba bizibu nnyo. Yes. Kati awo nakula eyange buli omu ne muddiza essimu ye nembeera n'eyange kati awo mba ndi awo mu 2009 ng'eggwako awo nga nina sister wange gaba Fred Owen zaabo kwe bali ku TikTok kati ng'abeera mpeereza video zaabwe nenga bakanuka app bakayita batya nga ngamba genda okadownloading okabeereko kati bwe nkadownloadinga era nasangayo ba Owen ne kantama ate ne nkajjamu awo mu 2020 mu Gwokusatu ne nkajjamu olwamala ne nkakomyawo awo mu 2020 mu Gwokuna ne ntandika okukola videos zange naye nga nazo zikola mbaza ababosi bange obutandaba era obutamanya ki kyenkola mu nnyumba yaabwe okubeera nga banteekamu trust kati nga nkola kiro ssaawa 8 video zaye nga 6 nga nsereka nga mala mpostinga oba okitegeera nembeerako mpolampola omuntu gwe nasooka okuduwetinga yali Fred Owen ye kali awo naka video kaleba ka full figure ebityo nti make up bicho ebityo nasoka kuduwetinga Fred Owen by minute ya disappointinga nga followinga nga ngenda bwentyo mala ntandika okuduwetinga kuba na Kenya waliwo muna Kenya omulenzi mitwa oba bamuta studio thikunyu sort of that naye nafulenga saa zino balina blue tick zo Fred Owen tanagifuna ne twatandika nabo ba Owen nga October Ferry bonna kwebali nga nkola ne basimba Raji mpola awo then when nagenda olaba nga bitandise okunnyumira nga ntandika kati nga ngamba onakola kino nja kuyitawo nenzija awo nga following otandise okugitegeera nti yeetaagisa. Yes. Kati ndaba abaana bagenda live simanyi nti omala kufuna 10 like 1k okugenda ku live nze nagenda bugenzi then nze nagenda bugenzi kumbe nagifunye omenye buli kimu nze nagenda nkitegeera nze kanze kasaabuuzaako TikTok nagitegeera nze kabumbi ati olwamala ngenda olaba nga ngenda ku live nga mukama nyama ngenda olaba nga mpeza 3k ngenda olaba nga nzija mu 4k ate abaana ne bamanya wadde nalina 4k kati nga namikwano gyange dho abo bonna abaana bava ku TikTok omwana bannuma abo kati nga bampa gift awo mu 2020 wonna kati ekitegeeza sente weeziri nja kujubiza paka sente we nazijjirako kati nga mmaliriza nga kikola mpola birthday yange ng'etuukawo mu September wa 2020 ngenda okulaba abaana bantegedde mashallah bankoledde video hadde abaana bankolera video za birthday nendabira ddala nga si kyekyo nga ndabira ddala ni mukulimbibwa buliwo bikula TikTok nagolaba zenzina nga njijjuddeko bambi nina mukwano gwange bamisaba Allah amwe kyasinga okwagala bamita Shakim naye kwaleko ku TikTok Shakim nga tukola naye mpola nga ansabira abaana video bankole video za birthday bona nga bakinkolera nga ngenda nkikuba mpola nga Shakim abeerawo nina mukwano nga mulaba muyita Mogani nga tubeerawo awo mpola 2020 awo nasangira omulenzi gwe bayita Isma Kim kati Isma Kim bwe musanga yasoka kumfollowinga by the way nga nze mufollowinga nga mwagala nnyo nga mulaba ebintu ebinnyumira
ne mufollowing olwo ndi mu kiyumba nga mufollowinga ng'afuuka videos zino ez'omu kiyumba wazikola ng'omaze kumaliriza mirimu kiro kyonna kati ennaku zino waliwo ring lights videos zo zabeera nga zifaanana ziti nze ne kaakati sikozesa ring light like essimu yange ekwata bulungi nga omanyi adija gundi amataala g'ebweru sigege Uganda nyumba yali ejjudde amataala nga ndabika bulungi nga kale ng'oyongeramuko ne akalaiti kajongeremu okulabika obulungi ng'era sikozesa ring light nga nkozesa ssimu yange gye vidiyo ennungi yes kati nga mbeerako mpolampola nga tumbeerawo nga nkikuba ne isimakiimu mpolampola nga ndiwetinga ne tubeera nga twesapootinga nafuna follow nange nenfuna gyenna naye gy'ayina and abantu abambeereddewo paka saa zino era bendi nabo mu Dubai kati ntuuka naatera okumalako ekyeyo naŋŋamba naye ngenda kukola nti asagala kudda Uganda at least sente zange zino kansevinge sobola okwongerako okukola ki okugenda ewala okwongera ku bulamu bwange kati nga mikwano gyange abo baŋŋamba yali Shakimu ne Isma nti jangu Dubai ngenda bulungi nnyo ewaka malako ekyeyo kyange abbosi bange baminavayo nabo tebagala nveyo kozi nali ngerawo ndaba obusanyufu bwange nze eva mba musanyufu sinyiiga sanyukiramu tulabe olaba adde siyomba sirwana bambi abaana bakuvumawo ku TikTok bakabejja ba TikTok nendaba nga bakuli bubi omukyalo ono gwe saagala kwogerako bambi naye nga nze n'oba onkoledde vidiyo ng'onvumye si commenti ngayo si reply nga tesindika bakuvume oba okitegeera just mbireka Allah nyambira boyambizawo ogenda banga biyise oba kitega kubanga sagala kuyingira obulamu bwa muntu doba bagala okuyingira mu bubo naye nze nkifightinga obutayingira bulamu bwa muntu kubanga kibeera kijja kusula in one way or another tegera kozo olaba saa zino abantu balaba nti omwana ono alina follow naye eki ne basooka bakera background yo ogenda okera background yo ngambi nnyo nawe mwennyini ng'omuntu osobola okweyonoona n'ekitiibwa kyo kuggwako buli woyita nga bakusongamu omumwa ate ogenda okulaba batandisa okukolako vidiyo ez'okuziika kitegeera so kati ebintu ebyo olina okubyewala oba kitegeera tolina kulipayinga abaana buli muntu womuwa time akunoonyerezaako haddi kati gyokoma obutamuwa time akuyombesa n'asigala awo naye buli womuwa omuleetera ekiddako oba kitegeera ng'olina kukuuma ekitiibwa kyo nakitiibwa kyo mu bantu kozi baabaana ba TikTok abamu so baba baagala bamanyi ki ekikwatako olina omusajja oli mufumbo family yo oba bitegeera naye nga yo omusajja gyali mulega turiko ekika video walero line Hadija kigaza okubeera nga nkutusako obulamu bw'omuntu wo ali ku kyeyo. We look into the lives of the people in diaspora. Ate ng'essaawa eno ndine TikTok queen ono ate nga Speed Express yetuteekamu Sente client nno nga naawe show oginyumirwamu ngeri gy'oginyumirwamu. Abaana mwe bali mu Dubai ate nga bonna bali ku byeyo. Okay, so kati Saudi ekiyumba kyakuyisa kiti? Ekiyumba tekyampisa bubi nali Jordan, ekiyumba tekyampisa bubi kyo ya Allah nasubanga omusaba ekyo buli kyo nga ngenda okuzukoba kine nze obulamu bwange nekkiririzaamu nnyo. Nasaba nnyo nze golaba nalindira ku sowani yemu n'omuwalabu. Nga ku mmeeza tutula ku mmeeza egyo ng'ejjiiko esene supu okuteeka mu sowaani egyo nga newe kiba kikopo wemba nakinywereddeko akiddako nga ne tuba tugenze ku pate nsimba mulayini nabo ku self service bali abantu Mukama Katonda nagwamu bugwe abantu bali nga bansiima ekyo nkyebaza Mukama emirundi 15. Okay, so kati olowooza otya n'ogamba nti kojja Dubai okole? Kati mba ndi awo malako ekyeyo kyange ngende Uganda namalayo wiikisi 3 nga nsindikira mukwano gwange omu Sente nga nkolera visa nga nkolera na air ticket. Awo Speed Express wali tonagimanyi? Nali sigimanyi. Kati nga Twitter Kenya jjukira ebiseera bali basiba ekisaawe. Twitter Kenya kati na mukwano gwange Nuhu na yali yangamba ko jati Kenya Alicia ninga abajja tukwata kati kati nali ndi awo nga ne basingamba obudde nno buyita bugenda we nadda kubina ebintu titi ndende bagula omanyi buli omwayi n'omukusago Katonda we yakola ki we yagussa kati nga ngenda kubira Nuhu nga ku Saturday mama agenda
bannange hadde nalinnya mangu eboda nengenda ku pisaala nevaayo nga waliyo kabuku akakayero buku nangamba ko ngenda kakufunira nga netegeka bulungi nga tujja na Nuhu tuyita Kenya tetwaite Kenya nga tutuuka e Dubai ntuuka ku kisaawe nga mikwano gyange bambi abanisiivi nga batuuse Isima Mogani ne Shakim nga bambi bandaga obulamu obulungi nga like bansanyukira nnyo bonna ba ku TikTok. Yes, ba TikTok ate nabajja ku TikTok. Wow, that is nice. Nabajja ku TikTok mikwano gyange kati we like family. Yeah? Okay, so kati bizibu ki by'osanze tusooke n'ebirungi tusooke n'ebizibu tusooke n'ebirungi ki by'ofunye ku TikTok? Ebirungi byenfuna ku TikTok nafunako ssente. Nfunyeeko emikwano. Wow, sooka mbulire ku ssente ezo njagala nnyo ssente. Ssente? Nafunako ssente gifts ezo ezaavaamu najjamu. Zibeera zitya? Bazikusindikira bw'obeera oli ku live abaana bakugisinga. Yes, ezo ziba ssente hadde. That is nice. Kati nga nfuna Omunnakenya nga adownloadinga bagita PayPal nga nzijjako nga nfunako emitalo gyange gyali 9 mu mmeka. Wow. 9 something. Wow. Yes. Bannange. Tugende ku TikTok live. Okay. Kati nga nzijjako ngamba nebaza Mukama zo kati nagendezaamu genda ku live omanyi. Zirina kubeera gifts nga mmeka okutuusa ezo ssente. Abaana bali 2020 abaana bali active nga abaana bagaba ebirabo nga nti tuli mu lockdown yawo. Yes, nina mukwano gwe bamutasala kirabo olako ne yava ku TikTok yasigala ku Instagram. Like gift onyigabunyizika gift ne kajja oba you have to also like, put some money or something. Otekako sente ndoza bagira ku cards zaabwe ezo nabeera nga sente kati TikTok emutema kuli ebyo ebirabo byaba kusindikidde then nga ndoza bijja ku page yo. Yes, nabeera nga nnyo live mu kiyumba nafuna emirembe those sente toyinza kufuna mirembe gyokka mubaamu neera n'ebizibu ng'olina bigumira ng'omukyala so kati nafunako emirembe mingi n'ezo sente kwe nazijja. Wow, that is very amazing. Kati tugenze ku bizibu ki by'osanze mu TikTok eno? Entale ezo ze mubeeramu ku TikTok nzaagala nnyo zinkolera olunaku. Bizibu ki by'osanze ku TikTok? Ebizibu byensanze ku TikTok nti nfunyemu challenge ez'abaana okunvuma bankomentingako. Ngaani? Ade sibatya sijja kumentioninga kinoomu naye bo bajja kuba beetegeddebengera baleke babeereyo mu bwakabejja baabwe oba okitegeera nze buli omu respect ye nga ye omuntu kwaya downloadinga ka TikTok ng'akaagala so bo tebasobola kurespectinga muntu nze omuntu nga nkomentinzeko message evuma yes kyenkukola kimu I did the comment nenkublocking anova ku account yange ne wooleta page empya era nja kulaba kuzimbera active saagala kuliplying abaana nze hadde siriplying abaana okuva nange ku TikTok so nvumiddwa okuva mu 2020 paka kati naye saagala ba platform waliwo omanyi osobola omuliplying wali waggulu n'omuddamu ekiyimba kyoyagala saagala kuteeka mu page yange kintu kiyitibwa nti nzizeemu omuntu kintu kiyitibwa nti nvumiddwa jijjeewo kyovola abaana tebatera kulaba abaana abamu bamanyi tebanvuma mukwano abaana batu banvuma naye ogidiriitinga n'otawanaddako kulaba kitebakuvumye oba kitegeera oba olina okwewa ekyo ekitiibwa kyo ng'omuntu yes nze videos zange zonna temulimu video gye nali nze mwana nga muvuma sisobola siri mutiitiizi naye nze nakuzibwa omukyala eyaŋŋamba nti abo bonna bolaba ku nsi baganda bo olina obbawo ekitiibwa Though Yaffa naye ye muntu yankuza eyambuulira nti omuntu golayo nga mukwano go hadde ani mami mami wange yafa nga n'emyezi 2 yafa ngate ngondese ennaku mama wange yafa nga n'emyezi 2 nenkuzibwa jjajja wange n'afa mu 2015 naye n'afa n'avaawo kati n'osigala bw'omu bwana bakuzaala wekka mama wange yanzaala nzeka bwogu teyanzaala na muntu mulala do taata wange alinayo abaana naye ate be bato yes yes so kati ani yakukuza wakula ne taata wo wakula ne mami wakula ne jjajja wange ate jjajja gonna nakula naye oba muyite mami kuba yazaala jjajja omusajja azaala maama yo mukazi naye namala nakugendako mu 2015 afa nali nakusomero mu senior 6 awo so kati mu ekyo kiseera ova otya okula naani mu ekyo kiseera ekyo kiseera nakula ne jjajja omulala
2015 awo nali nkuze ng'obulamu bwange bugenze mu maaso namala senior 6 neŋŋamba nina okukola nze golaba hadi nalawo okwata essimu ya touch nagikwata maze senior 6 tata wange yali tajagala era ne mu respect nga nenjireka nensoma onamaliza okusoma mu vaaka ya senior 6 nenoonya omulimu nengera kunassa okwo kwenayiyanga ssente kati tata wange naŋŋamba nja kuyigiriza ki nja kugulira essimu ng'omaze okusoma bwe namala okusoma yaŋŋamba kimu tokola zikole omale ogula essimu omanye gye tuzijja kasa nakola omulimu ogwakola ki ogwakuweerera neneegulira essimu nagula essimu awo ne bagibba baginzibirako awo mu old park awo naye era sagwamu maanyi nayongera bwongezi nenkola ssente zange nengula essimu endala njegulira kuzaala nenkola akasente kange kunassa bwe namaliriza nengendako mu mobile money ebyo bya MTN Airtel nembikolamu awo mu 2018 kati nalabeera nga bumanyira hadde olaba banno nga bali eno bakuinspiringa sente oba bafuna sente nyingi ne bakuinspiringa okwongerako ku kyoyinako omanyi naye sente zeeka nga obulamu bwange ndolaba nina mukwano gwa mutaluremi nga inspiringa nyagamba jangu ku kyeyo Alicia genda ku kyeyo kati nga hadde oyinza okuyita ku lugoye mu mukwano akedi nga lwa 58 olusi togiinaamu tosabirize n'omusajja tewamuteekako awo okubeera nga ye yakulabira buli dakiika kozinafe abakyala tulina okubeerera musamu ya somehow oba okitegeera neŋŋamba nno omuntu ava Uganda ngende nkole ku ssente kwe kuvayo awo ekyozo nakijja kati nga omanyira bw'olinnya tosobola kuddayo waka n'otuula abamu basigalayo naye era ssente ziggwawo zino ssente bw'ogamba mukanzigulemu kintu kibeere wali osobola okigula naye era nazo zikulaki ziggwawo zimala ne zikuggwako nobanga ate atambulako kati gwe oba ofunye chance continue ogenda n'obulamu obupya kozi buli omu Katonda alina olunaku lwe yamutegekera okukola ekintu kye olunaku lwalikola kino nakiri oba okitegeera olikola HK Media so hadde olinako weeramu kati nga gwe omukyala okola bino eno naye ate olina omulimu gwo nga gwera ate nga olwaleero nsibye wano ondireeti era vidiyo eno ne batagiraba ofudde oba okitegeera naye kati oli wanaye tolina omulimu gonna kati nange Alicia nina kye neetaaga naye ate nina kusooka kikolera okituukako oba okitegeera mukama buli omu yamutegekera nti olunaku lwolifumbira olunaku lwonobeera n'omusajja obeera ne boyfriend wo omujozaala omwana buli kimu kirina time yakyo obeera n'obugumiikiriza so kati otuuse Jordan ongambye nti ebirungi byokka bye wafunayo byereere tolinayoko ku bizibu bwonna bwe wasanga Jordan obuzibu bwe nasanga Jordan bwali jesi bakama bange kubeera nga mukama wange ayomba nnyo ne bintama nedda kozi baali baŋambala paka Desemba ninga bakaddiye nnyo baleekaana teweebakanza ngaokwebaka nakuvaako bakoona enzigi omusajja naye ng'okola kingu naye ennyumba teyali nnene kati osalawo otya n'ogamba nti kanve mu kiyumba Jordan namala kumaliriza namalizako contract yange yes nemala nengenda e Uganda naguma nenjimalako zo mwalimu n'ebyali binnemesa naye nabigumira nga manye ekintu tenemanya neera naddayo waka sina kyengenda funamu kangumiikirize malirize ngende ku kirala bannange emboozi y'omukyalo ne badde mpanvu nnyo ate nga nsuubira tujja kubeera ndoza tujjiza omulundi ogusembayo omukyala Zereeti ate nga ndi bize ndi ku budde time empiseeko so gwe weenaalaba HK Media just nyiga akagambako ka subscribe okubeera nga ojoiningirawo show ate woba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga likinga page ofollowing okubeera nga ojoiningirawo show so kati nga tetunaba kuva wano eno kagambo kikoyina eri omwana omuwala omukozi abaana bali mu nyumba n'abaana bali ku TikTok yes akagambo k'empaya abaana abawala nga nze abali mu kukola bannange temwonoona ssente omusajja tava eri n'akulimba abasajja bansonyiwe naye kambogereko bakusonyiira bali mu musango kubanga bane baana mmwe tukole abaana batusevinge kasente time yakyuka obudde bwakyuka ddala ate omusajja ajja kukwata mutwala ataano agakuwere ku bwereere nga tinawalaba tolina kyovaamu iye basevinge sente si buli muntu akusekera n'akusaba akasente Uganda oba wowa n'akakusaba abeera ki abako n'ekigendererwa kye kozi bamanyi we tubeere n'ebweru tukola
nze dho nina mikwano gyange egimbereyo nga ne mugamba mpaayo zino sente azimpa mangu kozimanja zizaayo oyinza okuba nga oli eyo nga tolina agenda kukubeererawo. Yes, ate tukole ku mikwano mu nsi endala. Wow. Kubanga tojja kuva eri ojja otula ojja buzingenda Dubai beku ojja buzinga tolinaamu bantu ogambe ngenze kkata zo mulimu abaana batasobola kukola mikwano naye baana battu emikwano mu nsi zino zetwagala okugenda mu kirungi nnyo kuba Allah tomanya wakujjidde entandikwa. Tukole emikwano muve mu kwewalana muve mu mugamba nti oli ansinga w'omulaba nga yambadde engatto ng'esinga eyiyo making sure ogikolera ogigule kubanga zibaayo ezifaanagana gyayambadde ne waluba lugoye engoye tebakolayo lumu tomwegomba tomuvuma tomugeyamba nno gamba ya Allah nsaba nange olugoye luno ndukolerere ndufune kubanga zibajja eziyo jazifuna fe abakyala tulina kwebiriivingiramu kyekyokka bw'olaba Alicia yakubize kaneeno gamba ya Allah kano nsobola okukatuukako osobola okukakolera kyayogera ng'akola bw'ati kyayogera akikakasa abakyala enjogera yokka Alicia gyayogera ng'akola bw'ati kyayogera kikakasa. I hope you are picking a leaf out there. Okay. Hade tojja kuva eri hade kati twaba nze sijja gati sikwegomba nkwegomba nga bw'ofaanako zinange njagala ntuke ku kino ky'oliko oba kyegera and I know with time nja kituukako njagala nnyo okulaba ekigenda mu maaso so ate kukinziza mabega oba kitegeera ate ya Allah no mwebaza omukwano guli dangerous agunzijjako with time oba kitegeera agunzijjako ekito kyo nkimwebaza nze ate nze ade sirina WhatsApp group sirinaamu group neji mu simu yange ya WhatsApp. Yes, kubanga sijja pikinga bintu byammwe bimwogera nja kuba siriiko nzije nga simanyi kigenda mu maaso sibiriiko ate zibaamu ennyombo awo otandikira n'ekitiibwa ky'okwevoola ne bakutegeera nnyo. Yes, ate si nti no buli akusegera akusaba enamba ya WhatsApp akwagala hadde ojja omwana ku TikTok n'ometa ku WhatsApp n'amanya amaloboozi go nakufunamu kyakujjamu na sharing ewalala oba kitegeera nze ate saagala muntu ansinyikira audio ng'ageya bali kozi nange saagala kukola ki kuzzaayo manyi kati hadde ndi mukwano gwo bwe bati bwe naakugeya tugenda kyankana n'abasatu nga bwe tukitutteyo ogenda nze ngenda kyawe yakikuwadde naawe okyawenzi oba kitegeera njagala nnyo okukwatagana n'omuntu zo tosobola kukirwanyisa kukwatagana na muntu naye manyi with time tuba tujja kukwatagana. Wow, bannange bera Speed Express Tours and Travels okubeera nga etwempowering omukyala azze olwaleero ng'omuliro alina ate nga ne energy ogiraba yeeyo no ye TikTok queen ate gwentidde naye ennaku olwaleero bamuyita Alicia. Alicia ku TikTok okozesa manya ki? Nkozesa Alicia Kims. Yes. Endowooza omutegedde bulungi genda omufollowingeko omwana ttu mwakawala kalungi kawombeefu ate nga kakyala kakozi. So kati baby gyali boyfriend gyali yes togamba boyfriend gyali nga taliiyo manyi okwagala okukuma ebitiibwa ate nemisiwa abasajja oba relationship status complicated okay guys gonna kubeera nga mbasiibula olunaku lwaleero saagala kubeera nga mbarisa ate nga ntumiddeko nnyo abantu b'ebusaabala road awo wenakulira maama wange omukyala Ajati Muyiya ne taata wange Haji Dirisa Kigozaawo ekanyanya ku Gayaza Road mbatumiddeko nnyo bakwano nti mwebale nnyo okunzaala mbagala nnyo impoza ate ntumiddeko n'abantu ba famire yange mwenna n'emikwano gyange mwenna abanfollowing abafollowers bange mwenna abanjagala nti mbagala nnyo ate nammwe abatanjagala sibaagalira ddala. Hadde nange ntumirako emikwano gyange ntumirako taata wange ntumirako famire yange bonna abali eka bambijjuye nindi bulungi sina buzibu temutya nze communication yoyo yannema communicatinga n'abantu ku WhatsApp wa Facebook siri muntu nnyo wa simu. Yes, ati abantu bakufuna batya mu nsonga ngeeyo? Wuuno oli public figure. Banfuna ku WhatsApp mbeerako njogera naye siri muntu kale nnyo mwogezi. Yes, naye nga mbeerako naye ntumirako mikwano gyange bensinga okwagala ku mutima gwange asooka Isma Kims saba Allah akwongere ekyosinga okwagala webale kumbeererawo addako Isma Kims ye baby boy ade nentumirako ku Shakim kwagala nnyo bambi bale kumbeererawo
nentumirako ku Morgan nentumirako ku Mubiru ka family bamitabiru Avbast ali awo mukwano gange nentumirako Chef Wally nentumirako mukwano jange nabembera nabo ba Jojo ba Jesse bonna abo mwe bale kumbeerawo those are my family Sudi Queen bonna abo those are my families abambeedo wane Dubai nsaba Allah abongere ekisembo kyamusinga okwagala just nombagala nnyo. Okay. Kale nga tesinaba kuva wano eno bannange mbajjukizayo akagambo kamu nti Speed Express Tours and Travels werinnya okubeera ng'ekukolera visa esinga okubeera eya layisi wano mu Dubai mu Abu Dhabi ate ne bw'oba ova Kampala. Mpozi ate nga n'aba Roast Coffee Academy nabo weebali nnyo wano mu Dubai mu Abu Dhabi ne Kampala we najja nankumbi okubeera nga bakubangula ofuke barista atuukiridde ate obeere ng'ofuna omulimu wano e Dubai mu bwangu ddala so beera ng'obakubirako ku kasimu ate obeere ng'okola ki okifunamu sadde ntumirako n'emikwano gyange aba TikTok tugenda vaawo kamba tuleko badde embeera bidde tumirako ku mikwano gyange aba TikTok mbale kumfollowinga Instagram Facebook mwebale kunjagala nsaba Allah abaddizeewo abongere mu bye mukola mu mirimu gyammwe gyonna nsaba mwesige mubeere bagumiikiriza buli kimu kimala n'ekiggwa tumala n'otuuka ku kyoyagala. Okay guys, ndowooza mweraba Alicia sibula abantu tuve wano.